waliwo awatadde message mu group yaffe mutuli y'abannamawulire n'agamba oba aliwo kalenzi kawala kalenzi kalogo nga baagala Miza Makona mukka musu. I cannot confirm neither deny because tubiwuliddeko tulidde ku stories nadala mu media wano tujja kwogera amannya ga media companies ezo naye nga waliwo abakozi abamu oli najja n'akugamba gwe otava mu kifo kyange ojja kulaba ekigenda okutuukako ku TV oba ku radio TV radio print oli n'agamba omukozi munne kati waliwo TV emu someone was jazzing me somewhere era nga kitwala mu mbu waliwo TV emu awo amaanyi ya Luganda waliwo omukozi mukyala mukulukulu baleesa akaana kali vibrant nnyo kalabika bulungi nnyo bakawaddemu n'akagamba wo enkya singa ogituulamu you will see what will happen to you. Okitegeera waliwo omukozi omulala era still era ku TVM oyo waliwo abamuwoninga entakera bwesonyiwa abantu awo bwesonyiwa omulimu gwe ebizibu bijja kutuukako musajja watu olumu nakolako kunaye olumu bamukola babajjeeyo nga budde bukyali and everything politics oku mulimu nga waali ne balwana omuvubuka paka we yavuddeyo okutaasa obulamu munnamawulire musajja n'aweereza entertainment n'addukayo okutaasa obulamu. Wambuziza ekibuuzo nti maybe ensonga zino gye tuli mu kulaba oba zirimu ku kabeera era ddala tukkiriza mu ntuuko nti ebeera ntuuko ya muntu ng'ezze batuwulira zi stories zino wennyamira ate nga bisobokera ddala ng'oli ku station ng'okwo maybe gwe Brian Makona you're very popular oli ng'akiraba bubi okitegeera kuba oba ngambye yakasurviving emirundi ebiri Makona awonye obubenje ate Katonda ndowooza omwana oyo alina favor lwaki wotunulira enfa eno y'akabenje kano okusinziira ku gennalobye Makona bazzi bakaayana nga ekifo ky'omu maaso kino kweyadde balimuko kunyiiga nga tayagala kutuula mu maaso and everything ko kana akaana bambi kama omwoyo gwakagulamuza ekisa Isaac aleka nzinze abaatuulayo Makona n'asigala emabega era accident mu kujja wano bamugwiridde eno that is how he survived but akubira nga yatudde maaso maybe teyalikoze eki teyali simatuse musajja wattu maybe akubira yabadde atudde mabega ate nga basusa kikaayana kubona omwana ye junior ebiseera ebisinga tuba tutambula mu ngendezo okimanyi bakabijja batuula mu maaso batuula mabega emboozi n'ebeera ng'ekwajja era wabaddewo kaawo omwoyo we nga gumugamba totuulayo mu maaso awo tuula mabega nabeera ng'akola ki nabeera ng'asurvivinga so muganda wange kisobokera ddala abantu ab'emitima ebitali mirungi mirongoofu tutambula nabo tukola nabo abamu mikwano gyaffe naye nga tebatwagala we tuli wabula sinza kikonfaminga nti kyekyaviiriddeko oba kyekiviirako embeera eyo nekyesobola kujjawo nti tebiriiyo gyebiri bihappening. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe ya package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera olw'amala okwemamaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo
nokolo mwetololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections onamo obuzibuzibu zokato kagize bwe kati one bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangibwa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde tatu Frank Antambi ono amita Shalom oile kifananyi kyakusiga kifananyi kyekyo kifananyi nga kisofu kifananyi kisofu abasajja abali yabenyuma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendeera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane gubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kakadde bw'omukwesa Shalom oil ono n'akadde akongerako k'obootwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera akuza. Promotes secondary development. Okula twongerako ku size kuba 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside ku the village mall natona tuka ku Ndundu complex oba okuva ku simu yaffe 0705 271973. Ndine wine balukeza da juggernaut ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ingo ate oyungira muli asajja ambaina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna ku bere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga banga kola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaayi gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Chichikwa! Hey, Paso Festival! Abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamu. Chimanja ekitalya mmere kibeera kimanja. Muyinibase inembalala nga 5 Septemba 2026 kokuyingira kugenda kuba mutwalo byepe emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paasa lundabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga kulala yunivase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili Paso Festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Sabo jene manda mukamange jeri ekola bulungi nnyo kalwa akazindaalo kambadde akandalo nga wano walukamu meka kano ke kantambi njaga ya musumbuwa jere manda sebe etambula bulungi nnyo era program esinga okulabwa ne kuddako ya Momo 19 ku Baba TV obusoga bulayire kusaba mpita
Waliwo producer abo yakuba amasanyani Isaac yankuya n'ogwokubiri abatati kyakati bana abasoga abati zinagenda ejinja mu basoga nentegerera ddala abasoga tuli ku kamera mukama wange tibalungi Ntambi wama welcome to Sham 256 is happening nedda mukwano ensika etegeera entambi yani ensika etegeera entambi yani the world has to know who is Frank Ntambi the real Frank Ntambi ogende busoga otegeera nakulanga oli kumazzi bwoti weyagala oli mu vacation nali mu vacation ennaku essatu okyaba abafirika tetwewa nnyo we don't give ourselves time that time and you break off and you disconnect from the outer world tubeera Shalom tubeera mu Kampala muno n'okola Monday ku Monday emirimu gikusumbuwa family okusumbuwa nofa nomala nofa nenga mu myaka gyonna teweefuniramu wadde ewiiki emu bennaku ennyo kuuma commit time lwaki nti okubonaabona kw'Abafirika engeri Mukama ffe yatuvaako tuboneebone ebisinga n'abiwa abazungu abo kati ffe tuli ku nnyo ku hand to mouth lw'otakoze tolya kati Mukama wo kigoyinza okugamba nti mpaamu break n'akukkiriza ebyo ng'oggyeko cases entonotono eza corporate world ne kati ffe abali mu informal sector eno abasinga Mukama wo tayinza kuwaamu ka break oba yakakakuwa ogenda okukomawo nga they've replaced you already okitegeera kati omuntu n'okola kuva jjukira tusooka ne tusoma emyaka 16 muwumudde bakusindise mu kyalo gy'ogenze mirimu nkulima novaayo ozze omazeeko university anisofuna omulimu ogenze ku Bwakadaama baggobye ku mulimu ogenze Dubai ofa ku myaka gyana muogo mugumu ofiira Saluja nga tolina wadde lunaku lugamba oba nnaku 2 oba nnaku 3 kati nze nagamba lwaki nedda nalinamuko ku ssente zange Bangbet ekwadde ssente Bangbet yali empadde kanya ntabise wiiki wafuna ssente ng'olina kudigida budigisi Mukama nyambye wiiki mwezi guno ogw'omunaana ofunye ffe gye tukaabira embadde nfunyemuko kasente inshallah kati nenga kangendeko ki kanetwalako ka vacation abantu balina ebibuuzo waliwo twalaganga obugalo bw'omuntu akwata video omweru naye nga tulaba Ntambi ye kalwa twatulaga omuntu wagana ku vacation and those are some of the mistakes I did which I can't think I can ever do again of displaying my partner mu camera not until when we are so sure about each other. When will you be sure? When we have married. Yes, that is when I will be sure. You have spoken of marriage. Yes, I've spoken about it. So until when it's marriage, but these things of relationships, courtships, I can never display anyone. Just to protect her. Nekati bo oli abalabe oba mulabe abanoonyerezeeko batandika badiscussinga me nsobola okigumiikiriza but not them. So what we can do to our partners is to protect them and so butabamanya nakuba discussinga nkola ya epasi omujjayo ku olwo tola nti epasi owe yamujjayo naye na video ne yamujjayo tunaffe olaba twagenda ne wa epasi tetwalabayo kakati what we know kubeera I think posing muli sure kati you and Mami J you're so sure about each other. We are going to be muli mu marriage already muli mu marriage tekina buzibu mulaga bantu when you are dating just dating sebusirinza kuddamu kugikola wakoma kuyamabira nakoma kuyamabira bisera nga twali mabira nga twayagalira mabira nga twajigidanga tukwata video tebyali bisirani twale eri nothing just didn't work out nanti tubyagana bugani kibera betanga kiwakinze out nga kiri kyamwe nga kiri babiri kiri ni kati waliwo olumwe when things are not working out ninga magalo kusigala nga mwapizinga public nenga mmancha kigenda nga mukimanyi kyaggwa nenga either gwotya bagenda kunjogerera oba omuwala yamala okundagayo ate biki nomutandika okiforcinga nenga tekisoboka tekyali organic tekikyali yes and good thing is wemba ni mu discussion z'ebintu nga marriage ne partner wange era mugambirawo ne mugamba nti kuba kukyala oba kwanjula kukyona obusaze kuba sisuubira mbaga ya church nze sigisuubira abantu ba kigero basaamusaamu kati ng'okwanjula okwo abantu ekinene nnyo nga 20 okuba kukyala
amino okukyala nga 20 okwanjula tongeremu other 20 be bantu ana nakabayi naye kembala sagala twagala sukka bantu 5 we watyo batwaga mwaka ogujja njagala tugende twanjule kyo kiri confirmed ne sagala sukka bantu 5 yes be with your 50 people side ye ne yo abomunda cha primary lwaki obujja olwokuba nsonsa mu primary wa boda nvuga sigala ja kunvuga nga anti ajja kunyiga mutajja waffe bici ebintu kakubere no okuzika kuba kwa family. The problem we have in Tambi, you're liberal. That's the problem we have. Like, you are a white guy trapped in a black body. Katugabyo nabyola bagwe Ntambi. Gwoloza biri nnomo akana bawa. Gwebyola boza bina bannomo. But in African setting, I know what hurts my neighbor also affects me. Twabagamba mu Luganda omulirwano gocha biri. Nekati gwinamu eri white man mindset. It is not a white man mindset, I think. Just twagala kubeera exposed ku bintu bimina kugula obwongo bwaffe fe tukkiriza nti tuba twasiranira we don't want to gundi zaffe powers zino okuzireka nazo nezi thinking mu galaxies ezenjawulo but marriage that is either kwanjula oba kukyala oba mbaga nga naye etuuse byekyo ekintu which is meant for family y'abalina eyammwe zimanyagane ekitone ennyo mukwano gwo babiri basatu babeewo because we don't katola fa abazungu sorry for adugavu akalinzo ali libro you don't expect someone to be having 10 friends baba babiri basatu nefe tubeerako obozo ina abantu 50 bonna bakwano tekisoboka anti no bayitawe wali okwewola nedda ebyo byonna nogwa mabanja to prove love kwagala okwapizinga bananda babatyaba nga situkiriza kino bajja kunjogerera ku mulimu ogenda okulaba nga you've stretched yourself embaga z'ekifirika ziri more expensive than embaga z'abazungu ekyo kimanyi I know like costa lot saba zino Shalom omwana w'omuddugavu omwana waffe wano waba talina miliyoni 2 3 4 5 kizibu okwagala okwegeza mu bintu ng'embaga oba okwanjula nenzola Frank they've commercialized the institution of marriage. The parents themselves bazadde abazadde basizza ku baana baabwe emiwendo abaana bababuwala abataddeko emiwendo entabiri obusawo bwa sukali simanyi weebuti simanyi bikoze bitya weebiti kanyanje nabanga omukwa mugulidde boda nesoza amugulidde webale nnyo batadde omwana waabwe bamutaddeko omuwendo kyobola omwana waabwe ngwataddeko omuwendo wafuna kawadwa yaba agasobola kujjayo zize agenda okuba kutimpula jamutimpula nakusasula ate ng'omwana oyo gwe batimpudde waddayo waka n'aloopa wa taata naye yasooka okujjayo omugoddayo mangu gwokimanyi mu setting yaffe ffe ey'ekifirika tulinamu n'ebyo ebintu mbu omwana waba avudde ewaka n'ekitanda kye bakikumamu enku bakyokya woba ozze nga bagamba ddayo basiga omanyi gender based violence obutabanguko tubitunulira ku level eno esookerwako naye kigazi lwaki obeera nga gw'okitaddewo gwe ng'omuzadde ng'omwana agenda kujja wawabira entambi ankuba omudismissing omugambe neddaddayo either by hook or crook mama wanga yafumba now that mentality eyo ya mama yafumba owalabye eki yakubye nnyo you understand omwana w'abandi ngaddeyo nenga jazyaze mu kkomera buno bulamu bwe tulivinga mukama bwe yatuwa abantu bakitegere tebulina rihaaso olina okubulivinga obunyumirwe togenda kuddamu kubuyitamu woba ofudde ebiba biwedde there is no second life yes now why would you subject omwana wo oba nawe omwana we nnyini mu kkomera olw'okuba ali ebintu okitegeera wekiba kiganye kiba kiganye yasibirivingiramu ebyo bintu mbuno simanyi guma tulofumbe Maria guma sibikkiriza mukama walibeera mpadde omwana ow'obuwala tali kikole ati olumu Katonda agezesa you find hardship ebyo byonna byakweka mulwaki agezesa ffe ebyo bye mwogera olulimi lutonzi wembeera njagala ssente nenjogera bagamba kola awo baseka wengamba bannange nga nnyinza okufa olulimi lutonzi ojja kufa mu byokusaaga olulimi lutonzi ebyo byonna bye mwekwekamu mu Katonda aba agezesa kyagezesa nze mbonebone okitegeera akati nze sibikkiririzaamu Shalom institution y'obufumbo nga marriage abantu bakitegeere tekuba kubonaabona
wembera nga empisa zange mbi tosobola kuwazaako muletinga beera nazo ng'ogezezaako buli kimu genda waliwo munange ebintu ebitakyuka omuntu ono takyuka ono okitegeera naye kyekireese ekyo kyekyo kimbadde ngezaako okubeera nga ngaziya ekya commercialization of the institution called marriage kuva ku bazadde okuteekako abaana baabwe emiwendo emizito luli it was there but as a way of appreciation and everything obirabanga n'okwanjula kwedda we kwali omutwalo ebikoze bitya akaboka ng'olaba bisoboka every family could afford ennaku no MC ekawa bbe ow'okwanjula baagala muze bakidde wa million toyogera na kwogera kwanjula n'ambaga z'akati ze gambye Shalom watu olina millioni zo 2-3 totawaana wadde nezo n'embanziro nze ndayira nga ntya Allah sola ziteeka kati nate no zibeereko ng'ozirina bameka naye ababa nazo tubaba nazo kyova olaba batuuza enkiiko okwanjula nekumala emyezi 9 nga muli mu meeting ne bakusindikira budget oyina ebizibu byojjaide naye n'ogenda okusoma bakusindikidde budget nawe obeeko kyokola ki okwera bukezi mu group nga bakutaddemu naye nga mwemuba mugenda okwekola ebyammwe sigenda bbaayo yes naye ne bakikuteekako because budget ya million 3 katulina okuzijjozi mulamba n'abantu b'emuzika mulamba balina ebizibu byabwe biyitirivu nabo we bagaananga bagamba oyo simanyi naffe tuli mulaba okitegeera tabeera mu byaffe you understand so that commercialization of the institution of marriage ku buli kimu kyonna kyekiremesezza even obufumbo okuwangaala essaawa zino ne twerabira kiri ekyasooka kyova olaba nti essaawa zino abawala bonna boosinga okuwulira mu Kampala bakulembeza ekintu kimu nnoso sente giyita ensimbi siringi nze sobola kwagala musajja mwavu awo just beegatta mu bantu ba bulijjo gwe agamba tosobola kwagala musajja mwavu goli ki bali mukamba no goli ki nawe oli ki nawe oli mwavu but kyalibadde ki kyalibadde omanyira avu giba mitima egisiimaganye ere gyonna bino ebirala ebigirirako ebirala musobola naye singa emitima gino giba tegyesiimiddewo in the first place ng'ekikulembedde ennoso kaseekulembera bweti nga first layer eyo laavu tesobola bbeerawo kubanga akwagaddeko something takwagaddeko mitima gino gyo tegikwasaganye yes naye muli mukugifoosinga muteekako embeera eya ssente ey'ennoso tubirivinga nti essente driving factor yamanyi nnyo mu kutambuza obulamu mu buli kimu kyonna but when it comes to love kyalibadde secondary not primary oba kitegeera kati abantu abasinga ssente ye primary kati nekitambula nekigaziwa kituusema abo mu bazadde okitegeera kyobola omwana w'obuwala bamuyitanga kasukaali kumufunirako bintu lyavaawo azadde kasukaali kyobola omwana bamukuzanga bulungi nnyo bajje bamutwale nga mbeerera okitegeera price yebeere nga ekola ki ngayongera naye munnange awo wonna gye mbadde nkutwala nti saawa zino tulina levels nyingi nnyo ez'obutabanguko tulina levels nyingi nnyo ez'abasingle mothers abato nno ez'abasingle fathers muno mukyayogera ku basingle mothers ne basingle fathers nabo bo teri aboogerako gye bali because when I make you a single mother I become a single father automatically lwakuba nti nno abaatutta omwana gwe babalanga naye kasobeera nga mwenna mwezadde mbuluma abafuse ne basingle father bangi kati of course where there is a single mother there is a single father mama sikirowoozangako fe tukulembeza single mother naawe oba ofuse single father who is a father and mother be bazadde kati gosigadde oli single nange ndiki single nina omwana mukulekedde eyo ngenda kufuna afuso eno naye muzaalemu nkuyina kugamba ebyo byonna ogenda okugenda ng'obigatta Shalom ebyaddala nga fenga oba bwavu buno oba mentalite yaffe yeyina okukyuka oba mindset yeyina okukyuka naye ebintu by'obufumbo byadobonkana wano it is a gone case oba yeetaaga ki I really don't know but every day owulirayo couple bali bannaffe abalala balaba bakimanyi it is part of life ne babiganye it's very okay kyova bajja kusanga nga mwawukanye n'omusajja eri muffe abaliri breri naye omusajja anaasigala nga te mukwano gwa mukazi ekitali wano tekiriiwo naye abayita n'okubayita n'omukazi naye naafuna boyfriend naye nembayita wano tweyogerera ebigambo tebayogerera Rema Namakula wano nga bali ne Hamza ne Kenzo nga bala tekisoboka naye nga kyekyo friendship naye wano mujja wabaki
muyekera toyagala namulaba n'omutalo oguvaako oba badde kyanje osenguka n'ogenda ebunnamwayo tambuli asoma okitegeera kakati munaife abali libro tukimanya nti okwagalana kuno twaganye naye singa wabeerawo ebiganye in the line you can go that direction, I can go that direction, no hard feelings. Yes, nofuna owuwo nitwesanga kabala, oh let me go and introduce you to my ex. Yes, ani go introducing her. Kigamba kati mu Abafirika mulavaye ogunugu ogwo kyuka you've moved on. Why kati wachuli aba omufaako kisoboka. Kigamba mindset yaffe ino kukyuka. Kati nze bwito I don't know. I don't deserve this Uganda, I think. Nabine musajja speaking of marriage Salongo. Yes, Salongo. Agenda kutukuza. Salongo. Ronaldo. Cristiano. Agenda kuwasa. Yes, but do you know what Cristiano said? Cristiano mchala we Georgina Rodriguez amuzaddemu abaana abawera. Naye abadde tannaba kutukuza. Nga yagamba ekintu ekyo kimu. Yagamba I will only do that when I get into that clique, yagita clique. When I see that clique, when I get into that clique, ngeze kiyali alinda for all these years. Nenga they have all the money in this world. They can afford everything. They can invite any president anyone. Any person they would want. Bagenda mu bufumbo. Tibabugenda not until Cristiano yagamba ne partner we yakimugamba. Clique otana kujuulira. Ne wano Shalom Beya ne sente nga Cristiano Ronaldo. Obeyo no mukyalo gano mwanjula okumuwasa embaga oba kiki. Omujja gusanga gutadde no family esoko kusako pressure. Family etu ekusako. Omwana afa mutongola ddi. Ane mwetongo tubabanja ne emikolo. Kugamba Abafirika bano bakifuula nti no obo wasize embaga ng'oli ogenze mu chacho okubye kadaali ensobo ogimazeeyo. Tekisoboka. Ibo ntandike. Naye olina onno mulaba nga ina pressure y'amanyi n'ogenda okuwasa n'ogenda mu chachi. Ketonyeka gwake. That is nonsense. No, total nonsense. Wembera nga temuna kukuza kino. Ne omugenda mu chachi nabateekako empeta nga za gold afaanana atya. Wayita emyezi 3 mukyawagana. Now you've seen cases of divorce. You've seen so many cases of women abatta abasajja. Mu bufumbo naye nga yajja lwaki kubala bintu. Afunye ekisajja kya myaka 7 oba kintake oba kibireke lubege ekyeyo. Kifaave wasigaze maanyi. Nga tewaliwo element ya mukwano wadde. Tewali love. Era yenga abala kimu kasita nyingiramu bwenta I'm just going to plot. Engeri gye mujjawo zive mu maali. Okitegeera. Kakati munnange ensonga eno mwana gwali yali mukubanga mpuliriza tewessaako pressure. Kobere mwana wa buwala, kobere mwana wa bulenzi. Buno obulamu bubu obulivinga omulundi gumu. Oyagala wesseeko pressure osanyuse bazadde bo osanyuse society osanyuse mikwano gyo. Nanti lwaki nessaako pressure Frank antam tuyinza obba twalaga public twagalana. Kati nga story ya mukwano gwo aliwa sweet she. Shiraga Shumba. Mu relationship ma nemye. Bambi kanye unide sebo sema neye. Damocho usoyogere bulungi. Abantu bagamba Shiraga Shumba nyomwagalwa wawe ngwe twawaana. Obiwo. Alex Vidandi. Pozi ngogamba Shira nduhukiri. Mushiraga Shumba. Ne Alex Vidandi. Mbwe ekintu kiyuga. Nedda tekiyugangako. Kakati omwana lwaki alina erugambo oyo omwana oyo ayogera ebitajjazi. Oyo omwana even Mike bamutomeza. Bamwadde info. Omanyi Shiraga Shumba mu capacity mwali. Alina abalabe bayitirivu mu industry yaabwe. Ate yasingamu. Mulimu n'oli gwotegedde. Mumanyi oyo. Best friend wange oli waddala. Best friend. Neba yawukana ye. Okitegeera kati mulimu n'abalala abali mu kukola olugambo abalaba nga Shira agaanya abalemi. Bakuba kalwanyisiza kanyabo. They are creating all narratives. Nga bajja bakuba nzinange waliwo abagampa mu kusooka. Okitegeera. Ngalo balowooza ngenda kudduka mpape. Kumbe verified source. Nakuba bukubi simu ne nkubira Alex. Bidandi. Bidandi. Twakoma kwogera ddi Joe. Uno Alex. Alex wuno. Twayogedde Jesamu eddakiika 9. Mayogedde nnyo. Yes. Kakati nze balowooza nti tuli gali bofu abali mu mawulire. Mwagala mbunza akayina nzekka. Koko we nali mu Davira. Last year nga atandika. Nobabeerawo group eyajja nga waliwo olutalo lw'abayimbi ab'amaanyi 2. Ne bampa amawulire. Ne yampa n'esimanyi biki medical report.
ngabagala nze nziruke ku macha ntifunye exclusive otekeyo nebagamba sebo awo twasukkawo doesn't work that awo twasukkawo munonya abalala me I will always verify sources oba nkubya akama mu kutu kuno nkugamba okay well and good nga kuno nkuwawula bwenti ngenda mbuuza kati bangi nnyo abaana abali mu mawulire essaawa zino nga tebaverifyinga kati nga bakola kuleeyo yalaba ng'afunye hit exclusivity kati ngajja ng'atomera kati baatomedde bangi nabalabye ne batomera ku story ya Shira Gashumba ne Alex Bidandi nze saatawaanyi nakubidde bukubizi Alex kuba ekyali wange obi wange ne mukubira mugamba Alex you and Shira Gashumba gubine ebitambula nti you are no longer an item confirm is it true or not true nangamba Frank I don't even know waje bivudde mukaseera kano siwa bigambo bingi Alex nangamba kimu nangamba nedda sibiki sibituufu nangamba okay nenkwata essimu nenkubira Shira Gashumba Liustana sweet she abafi nenkabuuza kanyabo amakazi okasanga 8-9 ezemisana kaba kakoze ekiro kakoze kalina events impetitive nnyo ke kalina okusasula ba DJ ba MC baani kubalansinga bakawe percentage yako ya 40% mabala agasinga 30 20 whichever sente atakozifuna atakaziwe atazitwale mu banka ku macha bikabeera mu bulamu bwa sente kati kazuka saa 8 kanyabo kashira kakubira essimu nekajikwata nikagamba Shira Gashumba how are you I'm fine Frank how are you nikagamba bine bitambula he's walking are they true are these walking bine bitambula bitufu nikagamba which ones nikagamba haven't you seen a video clip that is making rounds of a one girl called Evelyn Mike who works at NRG who is claiming that you and your sweetheart your boo your fiance the person you're going to get married to the person you're going to give sky hair that your relationship is no more nikagamba Frank what nikasuka nesimu wagunga katika chikiriza what oyuka kampanye nabagamba bikatukole kakati fractional mpulira mukama wange nikasuka simu Shira Gashumba kanyuge simu what I cannot imagine I'm even with him here Frank can we do a video call ni Alex Bidandi can we do a video call because now if I tell you that it's not true you won't take it can I do a video call no I can take your word don't bother no Frank you call me on WhatsApp nemukubira WhatsApp na changing ali video nembalaba ngali ne bali ne boo nga bali ne boo Alex Bidandi si Bidandi sali nedda onamuta Alex Bidandi omukubana abasinga sente sawa zino mu Uganda above that unlike me luckily I didn't say it yes can inkoso say yo because ka Eminem 8 miles so Shira Gashumba ne bae bakyali bonna but no sida mukubira bonna ne bali bonna but so you are not keeping up appearances bali tighting nut right gwe alisa kapo yagazanga aba ne kulunga balafu enzukuza kapo ya Shira Gashumba ne Alex Bidandi enzukuza Angelina Jolie ne Brad Pitt yakomekereza etya yakomekereza iranga myaka jigenze ne bana abana bakeyagala just mwaka gomuchindo gubaluma bano no antu amalanye beyagala ntamye ensi nekyuka abanye bajjawo obuchayi ne bakulembeza love nagenza okulengera kasola ikyembala kulika yembalala twavuddeyo tukomyewo ku makia bana abembala banyamuha thank you so much mwatulaza omukwano ne team Casolite thank you Casolite try it Casolite desala yanko nayo mwengi guoma nga Casolite alina kuwangula ebirabo yogenda kubale kuli okumpi supermarket obagambe njagalayo ka Casolite obufune katugenda mu weekend ofune chupa zonga crate number chupa za 2 otwaleke wakaba tubanye ku Casolite omengo mutayina wadde buzibu bono okole challenge wangule wangule ebirabo bingi TV iPhone byonna gyebiri gwe kwesa #tryit ngonywa Casolite try it nengamba ntambifanya ine nnaku yes Casolite kati abo botekayo wali nendaba yes Shiba ne Spice Spice yabuziza ku Shiba embalala kavija ku producer kayino kati abantu ba TikTok bakalabe abamba akazuko kandi bakafuna amasimu nga Shiba abuza ku Spice nengamba ye kati fan kimulekawa
Fani nga ntambi. Washiba. Akanze katenda kuno nafuka Spice Gadget. Now, that gesture, that video, ngawe mujirabi, ya Shiba ne Spice, I think we should first thank Casolite. Twebaze Casolite? Yes. Wow. Casolite as a company for seeing an opportunity. Mubamu ku bayimbi aba babiri generation y'emyaka 10 abasinga amaanyi. Abayimbi abakyala in the last 10 years 2016 mpaka 2026 abayimbi abakyala abasinga amaanyi mu Uganda abadde Shiba na Spice Diana. Tu? Si kituufu ate nsobola okuwendowooza yange. Omuwulidde. Kali taata. Aja tugwamu. What a good way tugwamu but natugamba onompa ya account. Otajja tugwamu ye. Tajja tugwamu. Yes, so mbadde gamba nti Casolite weraba opportunity eyo. Negamba can't we put them on a project eyaffe ya Casolite and wait yo ne batuukirira ne basa the same project eno ne basaininga. I don't know the duration of their contract obegenda malabanga chi, but what I know they signed and in signing it means they have to make some appearances or even okuyimba bonna awamu. Kunaku olwa mu mwezi ogwa tuli mwezi gwa kumeka gundi tuli mu gwa 8 bano bagaye bagenda dde Masaka di kaziba kapo we yajja ku Black Panther gwali gwa mukaaga yes yes Spice Diana wayimba nalongo yayine ekitu nalongo Lewis bano bali Masaka bantu bali Masaka bali Masaka kakati ekyo ku Black Panther Shiba had to come ne Spice yajja Shiba oba yali atagenze ensi kyawe bweru oba Japan okitegeera. So banakampani basuubwa omukisa ogwo gw'okulaba abayimbi abo bannakinku ababadde balina a long standing rivalry nga baperforminga ku stage. So ntandikidde ku note ya Casolite okulabamu omukisa mu bayimbi abakyala ababiri abasinga amaanyi mu Uganda okubeera ku project yaabwe kubanga they leverage their fan bases to company nge ya Casolite. Shiba ina fan base ya amaanyi ezimu kuzisinga, so is Spice Diana naye ina fan base emu kuzisinga. Eziri no gumite ezaddala ba Spice Gadgets. Yes. Kati tudda ku gesture gye walabye ani yabuziza munne hai Shiba yabonze ku Spice what then Spice wali nagamba hi Shiba. Yes, I think both artists abo after leaving the managements bebalina they grew a sense of maturity. Bonga abayimbi ababiri Shiba ne Spice Shiba ne Spice nze maturity njirabira ludda ku Shiba nga kamala kwa ukana Jeff Chiwa mu 2022 twalowooza Shiba kikyazaako. This is an artist ya signingibwa nga kyali naive ayingidde mu ndongo abadde ne manager ono ebbanga lino yonna yamulaze A B to the C to the D to the E paka ku Z. Tekimubeerera kizibu, so we are very skeptical of how she's going to manage, and some casted the doubts nebagamba nti agenda kugwa limu abakyogera agenda kugwa Shiba tasobola kulivinga without Jeff Chiwa. Naye mukama Shiba yali amaze okubeera ndowooza before kola decision eyo nga amaze okumulaga nti ogenda kuyita mukubo bweriti era ogenda kikwasaganya booti tuba tuli awo munnange Shiba ng'ategese batu ne Sindi yali yiye show n'agifuula batolinge ne Sindi era gwa technically yali mukama wa Sindi Shiba naye ng'ate ye ne Sindi bali balina long standing beef mu bawagizi mu bo whichever way you could look at it waliwo ko ekyaliwo, but Shiba yali moment one eyangamba omuyimbi ono akuze amachuwalinze Shiba kalongi beerawo ne bibeerawo even ne bagenda bonna ne bagenda e London awo biki n'akomawo wano now ng'ogyeko Sindi omuntu omulala abadde ne rivalry ne Shiba abadde Spice Diana whether mu byogerwa mu kubisana kuno which is also okutelinga abantu abatulaba it is very normal
it is very normal okubeera nga muli bayimbi b'amaanyi babiri naye nga waliwo rivalry ani asinga tukirabye mu mupiira wakati wa Cristiano Ronaldo ne Lionel Messi rivalry not enmity kati tubyawula waliwo enmity ne rivalry waliwo abayimbi bangi bimanyishi batasobola kukola nabo nabo bayawula kyalenga kya butonde mulimu n'abayimbi batasobola kukola na Shiba nayo kya butonde abantu balina okumanya nti ebintu bino bikola ki gye biri bisoboka now for the second one Spice Diana that rivalry when I saw ojukira ku launch ya EP ya Shiba ya 2023 yes something nebe hugging ne Spice Diana and everything I think Shiba besides rivalry but she has been having a very soft spot in Spice Diana in one way or another okitegeera now banga ligenda when alaba Shiba still mu podcast we yagulirawo ngera ayogera ku Spice Diana nga giving her 10 cents nentegeera nti olaba swa n'okumwogerako bwati kuba omuntu gw'otayagala oba twagala kumwogerako kumuyisaawo because you fear the perception abantu bagenda kivuunula batya but she did and she was maybe very critical nti Spice oli muyimbi wa maanyi oli muyimbi mulungi sticking ku kitone mukama katonda kiyakola kiyakuwa abantu engeri bakivuunulamu ayinza okubanga ndala but what Shiba kiyakola guess kyeyo yalaga nti afaayo Spice Diana okitegeera now Spice Diana on the other hand I believe naye she has really matured in the last 14 months the way she handled the separation of her and manager we who was the manager manager Roger it was very mature even at the moment Spice Diana we yalumbibwa nakubwa amayinja mu moto kujukira akazi katu I called Spice Diana she was very emotional but then she nangamba Franco Manyi katusoke tuyite mu kino omuyimbi omulala atali mature yali yanguyidde wo olirudda wajangu tukole kitwogere ebyali yogeddwawo maybe yali biri greetings but the way she has been handling situation yeyo nengamba no mwala no kati ali mature nnyo Spice Diana we've met on several occasions natudde bali ne twogera ninga owulya n'engeri gyayogera mu Spice Diana nti omuyimbi ali mature amanyi direction mwagenda amanyi kyaliko amanyi amaanyi ge amanyi obunafu bwe kati ne beesanga that is why nti it cost techila kya costing oba tekya costing anything okubiginga up on Spice high Shiba na responding bulungi nnyo and we move on bagenda ne bakuba endongo yabadde wejjembalala and abantu bebase ne bazuukuka waliwo ebintu ebimushalomu ebitumenya ngolooza nti oba okikoze ensi tegenda zuukuka kumbe nsejja kuzuukuka yes but for these artists Shiba and Spice Diana mwebale nnyo okubeera nti no muli bakyala kati temukyali bawala kati muli bakyala omu muzadde omulala n'agenda mu direction yoyo ayina omwami we kwegamba I was very happy and I'm still so happy for the two artists I have a very soft spot ku Shiba Karungi but whatever or whichever I had against Spice Diana nange kyagenda that she's very accommodative of me and I'm also very eager okubeera nti I could get a word or two from her netunyumya and everything awe ensi we ino okubeera zino entalo zino netuzirekera abashiba b'emyaka 10 emabega era obalaba mu ndongo yaffe mulimu obuwalawala okalaba ne kempika nogamba okay maybe emyaka kajamala kamachuwaringi ne kempika noga kano kepikira kikanyabo ne kerege emsuwa noga kano katukabe budde ngogaba kana tuka emyaka Shiba gye batuuse nga bali ku top Shiba bado on top for 13 consecutive years Spice bado on top for 10 consecutive years kano kakajja kati yakoze kya ate ani gotegedde ndeka toyina gotegedde naye ntadeka abiri nga ku nguvu munnange wampa obasaaka abiri ne bannayuganda babadde ku Suprema Serungi olunaku lwajjo mu comedy wammwe wabadde ku Suprema Serungi sisobola wati mbalamu ekitiibwa Shalom I'm not that gullible come on senga nzacha with the bandinja sami no I'm not that at least you know me I'm a purist I know I'm a purist of sports I'm a purist of art when it is comedy I will go because I know it is comedy when it is a sport I'll go because I know it is a sport
But when comedy disguises into sport, I can't go. When sport disguises into comedy, I can't go. I'm such a purist of the art, of the game, of ebintu byenfaako ku bintu bibiri nnyo, sports and entertainment. Ekikonde kyanyosaawo. Naye kyasinze comedy yanyose. Batadde wedda biyita bbali w'ebitye. Comedy yanyumye ku supremacy, baddeyo comedy stock supremacy. Ekyanze okwewunsa ntu mu comedy oyo. Bagamba kana akalenza akampi. Kawangudde bedda kayisa agulu bwe kati. N'ate mu kulangirira. Bakama n'agamba ddulo. Engamba atambi. Ekyo kyebakola kyongera ku Uganda Boxing Federation kyongerako nga bakyongera ku sogosose ayogera ku kintu ekyo. Those celebrate matches zongera ku kikonde ekya Uganda. Olunaku olwajo nabadde n'omukwano gwange Roman. Mwadde wa Black Panther. Kana is going to come. Really? I was going to come. Now, Nendeka Roninga, I didn't call a thumbnail of Sports Tribune. Julia. Yeah, man, you almost start to go more video weeks in me. Muxoko, what you want? Nadida in Yaribuetu. Hadra in Teguanga, Nakuanga Mutuaro, Mojako Jacobo, and let Dori guy very much in the tough seat or tough on come a no guy or Mulala or this. Roni gayo mujukira. Wife this yani. Yaje amaze kola ka promotion. Wali gayo musiramu isozi. Sozi yaje kubwa Kampala. Ya isigale eno gundi javuganya yani nko nyingi. Kati gayo oyo. Headline yali yamanyi Tegwanga. Abo bantuga. Headline sajigisawo. Twafune simu. Tunachaza Joseph Kabuleta. Nakuba bubi nnyo gino muhozi. Ne bankubira essimu nga nkambwe nnyo ne bakubira ba sponsors baffe and everything. Muli ne ngamba nti ate webera nga headline batandise okuba amasimu tejja ba headline. Bali bategedde omulama gwa headline yagwana itwasa be annako like that. Anti kali nga tekyasoboka nga amasimu gatandise okujja because balinja kanga but they raised their concerns. Okitegeera muli ne ngamba enjo obutawangaala. Because nsaga kintu kiribera any compromise ejanza omba nemereddwa kanzimbe yekipya kali ntuzimbe ya sports tribunal kali tugenda kukuba ani agenda okubese magogo magogo yanafu anko abo takyali wa maanyi nyonga loli kana ntu bazibu oli agenda sala mukoka magogo yanafu ingini ya magogo sajja wange mukwano gwange naye amaanyi gamukeewamu ge mazima sige nze njogera mazima amaz frank and blank sisige gali kati yali atwisa mupira okwogerako kati show eri so mbadde kugamba nti ndeka Roninga akola thumbnail libambwa check your KPIs olwagwa twajjana okola ate nga ya interview yagenzeyo kati Ruben Luyombo natusindika Ruben mukaddemu akuze nagambe Ruben Luyombo atusindikire yiwa musanze atero bba ku governor muwanvu mukadde namugambe Ruben neka kankula ya isa cha 92 kankula goso koseke mbusesi akuze bana akuze Ruben yankoze akantu nasesi efali byawereza namugambe Ruben namugambe thumbnail papa do you have some photos of you can use in thumbnail bwe kityo Lonna wakirabye bwe kityo echa bwe kityo alinga tata najibu bwati bunaba akazuka balika bwati Ruben zemese yako omuntu mukadde agakusanganja samye neka nyokanyuma mukana ka Ruben wanyo yanyuma muko wano yali South Africa mu mujozi gwa Sundowns msajja wange Ruben nkulamusiza atulaba nnyo natwaga okula kwetta nawo olikula so mbangenda mu parking ya Black Panther nesanga boxer manyi ba boxers ba Uganda oba tobamanyi nyenga yata yaba akumanyi kati balina ekikondo obanchi ku Saturday ono yali boxer beka mko wange pose yagula boxer yana n'abazanyi bagira ani magumba abayogera nga ebani yani Shadiru Musa kati waliwo guy musanga mu parking ya Black Panther nga simanyi na ngamba yawangula Commonwealth yali yasemba okuwangula omudali mu Commonwealth wa Uganda bichi nga inako manager we musajja muzungu bayina match eyo kyaka beka abimanyi okufeya match eri kufeya woji manya yenje
kati mbe abadde muri hapo kati gayina nanesoka nagamba oli mukama wo muzungu hey this guy is good, it's called Frank Ntambi because of it ya gayina tantegeera which is okay omuzungu obutakumanya nina mugamba this guy made our president to shake when he talked about Simai boxing and everything. Our president shook yakankana. So okudayo ekibuzo kyo badde ngamba nti nayogera on my perspective about celebrity boxing. And when I said so in 2 days, Shakibu nansanga mu court. Anzize bali anga mnyevu. Namugamba na esho kipe wajirabe no jimalako. Manya abantu balina obuzibu. Alaba mukanyo kwe basaze. Asokola na kasaze oba ye waba alabi. If it is 7 minutes, zinebili ezisoka zatandika na atalaba. So context natajifuna. Kati bantu bangi nnyo nnyo abatusanga nga touch contextualize nze kukitegeera bulungi oba talabye yonna kukitegeera. I can repeat this here. Tugenda kulowooza tuzza okusa ebikonde in the spirit of organizing these celebrity matches you're seeing. Naye the participants of the celebrity boxing bo bagenda funamu. Shawa yafunye sente ze, Chicken yafunye sente ze, and I believe making it to look a tie bagala rematch era bayole naye awo wona jjukira bagenda bakozesa rematch baddemu bo bayole abantu bagenda kujja era bajja kuyola naye awo tolaba bo babokisa bali orthodox bajja waawo tugenda kuba twakaba mu kine kya prima ne Zahara Toto bagenda mpagira Zahara Toto bagenda kuyola nabo. Rickman yajja yayola, Shakibu yajja yakola ki yayola. Wetuba tugenze ku graph ne tugamba nti mu myaka ebiri egisembyeyo enkuba bannange tusaze ko tugende tukolere mu studio. Kimaleyo bulungi mpola so munatusonyiwa tutataganyiziddwamu embeera y'obudde naye era tukomyewo mpola kasubiri sound yakyali muto. Yes tukomye ebikonde bino. Yes mbadde gamba Shalom until the participants, the celebrities, bafunamu ratings zaabwe zambuka, popularity yaabwe yeyongerako, bafuna ne sent. I cannot discuss what was in the ring because it wasn't boxing. It was entertainment. And I think they gave their audience that entertainment. Era banyumiddwa. Okiraba. Wabala de technical gundi ezebikonde tebazituukiriza ring round bayadi adashika emwemu and everything. Now that is not, I cannot even waste my time on that discussing that. It was just comedy, entertainment. Abantu yabanyumidde, yes, well and good. Mukulikeyo shower ne chicken mwafunyemu ngamu. Me as a purist of sports, I'm disappointed. Wachi mbadde nkugamba webaberanga even bali mu arranging for a rematch awo wona tumale emyezi emirala 3 they are promoting that in this guys over ebikonde naye nga underneath there are real boxers who are suffering for promotion. Tebafuna promotion, tewali sente, tewali everything, nebera balwanyi buli omaddayo na mutwalo 10 oba 15 ekinene nnyo okiraba. Kati sport nga boxing batefunamu wabula ababeera bagikozesa abalala okufunamu. Era mu entertainment tukiyita abantu we batubayita ba culture vultures. Culture vultures okitegeera. Kati mu boxing mwetabisemba culture vultures abagenda okujja okukozesa sport nga yo okufunamu to entrench themselves, but yenga boxing tafunamu because bali mu kugamba nti boxing ali mu kufuna popularity. Simanyi buli wabeerawo boxing match ya Ntambi ne Shalom waliwo bana abasookawo. Now imagine real boxer nga yagenda okubeera undercard owa the clowns abazo ku entertainment kigambo kinene nange netwalidde muntu embanzi mwana ne Shalom you are going to be clowning there. Nenga the real boxers sibamanyi nnyo manya mbulira yoko goni beka ba boxer abakabi wano Shadiru Mtabani wa Zebra waliwo Magumba waliwo Babu waliwo guy bayita Killing Machine. One of this boxing match and ya Babu ne guy omulala. Now those are real boxers, but they are not getting
the same blitz, the same attention, yet they are real boxers who have passion. Abalabanga career yawe eryawo. Naye wagenda kujjawo ba crown entambi ne Shalom bajje because they have numbers. Abantu babeere ku ntambi ne Shalom. Abagenda okujja mu ringi twegire bwetu tidakika emu egenze round yewedde tukomewo twegwemu bwetu titugu and then ndabikenga bichi bagambe it's a tie. Wakitegeera. Kakati wetubeeranga mu kaseera kano Shalom nawe alaba. Twatutte ba boxers mu Commonwealth ezibadde Scotland, Glasgow. Mu kwagala okukomawo nga bana babombye. Ate wakyogera ku kyo gye twakola. Sakyogera? Wakyogera. Ba boxers bana baagaanye okudda. Baagaanye okukomawo. Ebibagaana okukomawo bye tulina okukolako. Tulemeddwa okubikolako. Tuli mu kuba mulambo mpiso. Tikino kya Shalom n'entambi tubateekayo. Abantu bagenda kuddamu baagala ebikonde. That is not boxing. Teeka ekikonde ekyaddala. That is ekyaddala. clowning. Kati abantu bagenda kwagala ata boxing nga you're clowning around. There are no punches being thrown. There are no technical goberera. And you convince me Ntambi that gesture is going to make Ugandans love the sport of boxing. Babirimba bajiga bali galibo. Wow. Tuyinza kubinimbanza. Okitegeera. Tulina okuddayo tutegeere kiki ekyagaana ekikondi okuthraivinga. Kiki ekyalemesa abazanyi abawagiza okukomawo mu bikondo okubanga babiraba kubanga tukire tukana boxers abalungi webali. Ne ba boxers abalungi tuddeyoko ffe twali tukyakula badde nkyakula. Ne ndali muto mukulu wange oyo gwe twalonda. Yasomera ku basari. Kyamaanyi waffe. Ya mupiira. Ku ssomero nga goalkeeper. Yali goalkeeper paka mu Villa. Villa yogolaba. Naye yali so business minded omupiira n'aguva ka 22 years. N'aguvaako najja nakola business as a rich man sawazo. Okitegeera. Kizibuwe wange yasomera ku basale ya bikondi. Kati ng'ebikonde amasomero galinga nga breeding grounds. Kololo esese. Ezo. Alonso bwe bayogeranga. Ng'ogawulira bakagatte ng'ombe. Webale abana 16 batandika okuba identifying ebitone byabwe. Ne bajjuka okutukiikirira balwabogo baani banyakana. They were young kids. Abagenda mu Auckland mu Olympics 1990 bali bato 17 18. Okitegeera. Now structures ezo zaaliwo. Clubs ezaaliwo wano nga wezibera equipment z'abaana ba boxers uje ziri esaawa zino ogenda mu boxing club nga ne zino zigulu babita batabeka bateka mu manyi bigambi ki nga mouth ga ng'omwana alina kugijjamu n'agiwa munne addayo mu ring. Obusibulwadde. Kyekugamba okitegeera tewaliiwo anything kyoyinza kugamba nti kisobola okukwatirira ekikonde in terms of the structures tebiriiwo. Now the boxing itself is being underfunded. Era guno mulanga gwende wa National Council of Sports. Boxing has the ability okubeera nti n'abavubuka basobola okugubeeramu ebbula mirimu ne livaawo. It has the potential ekitulazeeko ne mu nsi ez'enjawulo. Why do you underfund it? But funding it very well, it means balina okulaba ku administration engeri gyetambuzaamu emirimu. Administration eriko beebaddeko zibadde nga zikola zitya, zibadde nga regulated, zibadde nga monitored, zibadde nga ki oba kiraba. Kati ebizibu biyitirivu. Wetulowooza nti nno kino ekya celebrity boxing kigenda kukomyawo the spirit of boxing, kigenda kuthriving so ekikondi twerimba. Tulina kuddayo wali tulabe ebyayonooneka tugezeeko okukola ki okubitereeza tukomyewo ba corporate sponsors mu bisaawe. And the problem in boxing is the same as in football. Era kyekimu. Twafiiriddwa omwana wano David Owoori nga ava ku training addayo waka atambuza bigere talina wadde akamotoka. Kitalonye banne. N'afa ne bamukuba. Kapteni omulamba. Yes. Watana motoka. Yes. Nga tagirina. Naye n'ekirala wadde fate ebeerawo. But you would expect akasindolo ka good. Bakyambulira. Wafe kwebuli kano kawana. Mbadde gamba. You would expect omuzannyi ali ku magnitude y'okubeera captain wa Sports Club of Villa. Mpanga alina akamotoka. Yes. Kale akamotoka nsooka okaveeko. Sooka okaveeko akamotoka. Ng'amanyikiddwa. Nyanya ate onzambu adde kapteni. Kugamba wabeera ng'abadde abeera Kyanja oba Bulabira oba Oluddawa nga neighborhood emutegeera emumanyi emusinza kapteni wa Villa. Kapteni star nti Bruno Fernandes
nayika buyisi anywhere in Manchester abatana kujja kigere mu motoka what nga batabuse edda bya protecting no protecting okitege ne bantu ina instances ezo lwaki nti tebalina screen time abaana tetuba promoting nze kimala tetubalaba abeera mu myaka 5 6 teryamutegeera ne wabeera ali mu kyalo edda mu myaka gy'ensambo oba kyo kitutereza nawe akavuzindaalo bayisa sekatawa bamuulirako musanvu w'eggwanga mu gy'ensanvu 8 tewaliiwo kati turekana tudde waggulu ne wano batugobyewo mugagga gyali twambuke mbeke bimbadde ndi mu kugamba nti tulina ebizibu bingi nnyo ebyolekedde ebiri mu sports wa Uganda buli fraternity nno webiri see boxing as an isolated case but same case in football netball basketball and each and everything katogo mwanga kuba gwina kuddayo wa mukama waffe president yoli Kaguta Museveni government ya Uganda bakitegeere butegeezi nti ebimu ku bintu ebisinza okumalawo emirimu ebisinza okumalawo ebbula and creating opportunities n'emirimu. It has been sports and entertainment world over sawa zino naddala mu bavubuka waliyo potential tulina okukirowooleza ng'eggwanga buno obuzito sagala busa ku Muhanji as the president of Uganda Boxing Federation sagala kubusa ku Engineer Magogo as the president of FUFA sagala kubusa ku baani abo nabo nakulire federation nabo olumu basangawo bino nga biriwe bityo nabo ne bagamba naffe katubeere just abagezi mu basiru and they become culture vultures of the sports kati boxing yo mukulu yalabanga wano waliwo ssente ne ajazikamaawo kubanga awalala wazito tajja kikola yekka. Ono ali maaso Shalom Oil ayongera ku size y'abasajja abenyuma mu size jangu omufune ono Shalom Power at 5 rounds and above tusangibwa Otsas ku the Village Mall. Mbajjukizanga 21 ano August batinga November 9 tugamba ku Serena Hotel Mami Ali Namatovu mu Strong Woman concert okuinga emitwalo 10-15 n'emmeeza $3,000,000 ate kwagala ogulira y'amasannyalaze Kaliri Electronics okulinaana ebitaala ekatwe bw'obanga ova ekibuye abantu nayisa ku bitaala by'obanga ova mu kibuga n'akafuluma mu woti ku bitaala genda Kaliri Electronics ogule TV byonna amasannyalaze byonna ate kyo ekyenjao Kaliri kyeyina abakaliira nti buli kyoguze kyonna bakuwagala nti senga kyakifunyemu obuzibu okiza nakuwa ekyala mukyagala nga kyamasannyalaze genda Kaliri Electronics basangibwa nkiddamu Kaliri basangibwa okunana ebitaala ekatwe bw'ova mu kibuye ku bitaala nga tonesa ku bitaala bw'ova mu kibuga kwa ku 0703825217 be bakalira Electronics mpola mpola sasula emisolo ne Airtel Pay star 85 spin and win sasula ngokusa Airtel Pay ospinninge ate owangule simya tani bazimba nyumba nabye ngamenye nyumba z'abantu saga abakumenye jango ofune plan eri approved ku Simya Tony Construction Company mpola mpola ndio naje ku film muno watch nenda ba Soulmate Junior Vijay Junior, thank you so much. You get the film ya Soulmate. Have you watched it? No. I want you to watch it. Okay. But I want you to watch it over the weekend. Yes. Vijay Junior, thank you so much. Yes. Yes. Mugende muje ku muno watch. Yes. And amongst other movies he did ku muno watch kuliko Nightborn, kuliko What You Wish For, kuliko Bangkok Dog, Evil Dead Band ne Sairo season yokusatu. Wow. Finally, that is Vijay Junior, the incredible, live challenge but never equal. Vijay Emi Gayongu yagikoze Gentleman Thief yakabaka John Travolta yagikoze at the Devil's Mouth. Yogera ebina Uganda. Kakati yes. Ibina Uganda ngenda kubyogera. Vijay Uliyo kyanyumidde kya Vijay Emi. Yes. Ebina Uganda pedi yali agala obugagga. Okay. It's a very good one. Vijay Uliyo aina Star Wars franchise yabwe ndoze latest bagita the Mandalorian Grogu. Oh. Nedrisha machokubiri yakifulumiza n'endala. Kati muno watch twali twogera nnyo ba Vijay Junior baani abakolera abakyakolera ddala films ze musinga okwagaliza abazungu okuzizza mu lulimi lwaffe olwa Uganda. They've done an incredible job for the last 35 years I think. But muno watch tusharingako emyaka 10 nabo banange mwebale nnyo naye ekyenjawulo kitwagambye nti wakati mu kubeera nga ezo films muzaagadde era weeziri nenaffe katugezeko okubeera nga tuddiza ku industry ya film tugamba nti tugenda kutandika okubeera nga tuteekayo films ez'ebinna Uganda ku muno watch si films zokka nga Shalom zabadde akugamba eza Vijay Emi in fact oba ogenze mu katalogu ya Vijay Emi ojja kulabayo film agiyita Intrigant kina Uganda kyamaanyi nnyo gyekiri ojja kulabayo At the Edge kalebwerebwe nampulira zibijeri
Evilweed zaabike anendala mpitirivu nnyo kakati waliwo firimu zeezo kakati ate waliwo n'endala munno watching as a production as zegenda okukola nga yo nga TV show egireese mweze muyita seri ng'eryoka running almost every week somewhere zigenda kubeera zijja. We are talking to a couple of highly creative filmmakers mu ggwanga erya Uganda tubeere nga tutambula nabo naye nga ate ekirungi tusigadde ku mitwalo 3 gyokka egya Uganda gy'oba subscribinga naffe buli mwezi kwe tuli ku masimu kwe tuli ku ma TV just downloading application yaffe registration ejja kukubeerera nyangu. Omwezi gwakatandika Job Giant agamba atya? Job Giant yakujjukiza bujjukiza nti gwe ali eyo nga weetaaga okufuna omulimu obanga togulina naawe ali eyo ng'olina omulimu wabula nga tolina bakozi oli mu kubeera ng'obanoonya bunoonya bakubuuza are you an employer looking for the best candidates? Post your vacancies with Job Giant and connect with verified qualified professionals ready to drive your business growth across Uganda and East Africa, across verified talent, faster and smarter hiring, grow your business with confidence. Ne bagamba nti okube ku number 0749052000 oba ojja ku website yaffe www.jobgiant.net oba otusange Ntinda Complex Block C twogera mu ggwanga erya Uganda across Uganda Sakona East Africa ye Job Giant. Job Giant ng'ogivuddeko tulina bannaffe abalala abaneegasseeko babayise aba service e-visa. Service e-visa bagamba batya? They provide professional visa processing. Oyagala muntu akolera ku visa bajja kubanga bakuyambako embassy appointment bookings ne invitation letters bajja bakuyambako document checks ne guidance bajja bakuyambako ne travel consultancy support. Abo bona service e-visa. They are very professional, fast and efficient, personalized support, safe and secure. Eyo ne babikolera ku sente ntono nnyo milioni 2.5 nobeera ng'osobola okugenda mu nsi ey'ekirooto kyo ensi nga Australia, Bungereza, that is UK, USA, Canada, New Zealand, Ireland n'ensi eza Schengen nga Germany, Italy, Bufaransa, Sweden, Norway n'endala ezifaanaganako bwe zityo. Obeera olina passport yo ng'eri valid minimum myezi 6, passport size photograph white big, national ID ne birth certificate ng'obirina travel history or previous travel details nga weeziri ne bank statements for the last 6 months. Ne invitation letter awo nawona bakuyambako nobeera ng'otambula bulungi nnyo ne bakliyaringira paperwork wo babayise bannaffe aba service e-visa abasangibwa ku Ebenezer Mall along Entebbe Road nga wakavaawo mu roundabout ya Zana nga watandika okugitandikako bwoti ku mukono ogw'ojjirako ogubeera ogwa kkono oba obakubire ku namba ey'essimu 07746994 ne 0746 5 bannaffe aba service e-visa A&S kugwayagala okubeera nga okyakalamuko oba owummulamu owummuza ebirowoozo obeera ng'oli spoti naawe omuntu wa bulijjo gym weeri akasaawo we kali kataafu swimming pool weeri abagala okukyakala live band yebeerawo buli lwakuna janzi band kabiya kawooma bulungi nnyo awo restaurant balina ekyennyanja that is oluwombo oluli very organic olw'ekyennyanja olw'enkoko saako n'olw'embuzi tusangibwawo Komambuga oba Chanja Komambuga Road aba A&S Beaver Organic and Natural Health Products Dr. Richard Senjobe yali saidizawo emengo yakujjukiza bujjukiza nti ajjanjaba endwadde ez'enjawulo wabula nga ate ekyenjawulo ye akozesa butonde. Genda osaidizawo ha Mukasa Road ojja kubeera omusangawo obasangawo babere nga bakujjanjaba okutuuka lwona nga tofunyemu nkenyera yonna ku bulwadde bwonna baana bato bantu bakulu bulwadde bwa mu kisenge buli kitundu kyonna kiyinza okubeera nga kikuluma bannaffe bayise aba Beaver Organic and Natural Health Products emmere ddagala. Kasirye Breeders bo bakyaliyo side zeyo emitiana bo nga bakuyambirako ddala ku ggwe ali eyo okufuna ente y'ekirooto kyo ente gy'ogenda okulunda obulungi ebeera ng'ekuwa amata amayitirivu ennyo liters 4 kwambuka ente z'olulyo ennungi ennyo sako n'okulunda okw'ebisolo eby'enjawulo twogera ku nte twogera ku mbuzi twogera ku nkoko ez'amagi ez'ennyama ezaki kyonna. Kasirye Breeders nga wokyolira Breeders bakwire ku namba y'essimu 0756 86 39 38 bebo bannaffe abakasirye Breeders. Yesebo onaku lwazi nedda onaku tonaba kuziba onaku olwajjo nabaddeko njagala just wabantu update abadde ba following omusango gwaffe oguli onaku olwajjo
nagenze mu court sizabadde mukagadde August yes twagenze mu court mu musango Uganda mwevunaanira abavubuka 9 nga complainant waago ye pastor Robert Kayanja versus omanyi abamba balinga balowooza nti Kayanja gwe bavunaana nga balimba ensi Kayanja ye complainant musango guno avunaana abavubuka bano 9 bala complainingako kale olunaku olwajjukira wona mbadde mbabuulira wona nga tuli mu gundi cross examination ya prosecutor omwami oyo Jonathan yali akunya omuvubuka amanyiddwa nga Regan nga ye witness ow'amaanyi musango guno olunaku olwajjo balooya oba badefender aba Regan babadde balina okukola bakiyita re-examination after cross examination ya prosecutor bano ababo ba defender bakuyisa mu re-examination mu biri ebikubuuziddwa jukira mu byamubuuzibwa byali biyitirivu byayakolako allegations ne babyabya okitegeera yali omwana yali yeewakana nti tewaliwo ba pastors bakolagana nabo mu kintu kino obujulizi ne bujja nga waliwo ba pastors 5 ab'amaanyi abali amuteekamu opika okitegeera prosecution yali ebireesi kati bano nga balina okukola re-examination n'olunaku olwajjo twagenzeeyo saawa zabadde 3 twabadde twakatuula bwe tuti saawa ziweze nnyo omulamuzi side ya defense netandika okwekuniza eyekuniza etya negamba nti omujulizi waffe tulina Regan mulwadde naye nga ze ne bagamba mulwadde nnyo ali unwell ate nga mu mateeka mutasobola genda ku standing ali unwell babireeseewaawo tasobola continuing na proceedings ezo era nga basaba omulamuzi akole adjournment okitegeera naye twagenze okuwulira ku case ku luvuuvuumo njaduyita luvuuvuumo olwabadde wabweru abo bantu nga beegeyamu nga bagamba nti bano okwekwasa mbu nno tebali ready n'omuntu waabwe mulwadde byansasula mbu byansasula abakulu abali bateekamu akasente bapasita abamu bayinza okubeera nga sente zaabaweddeko mu kintu kino ebyo twawulidde byambu bannange si bya kooti nange nja biteeka mu mbu era sources ezimu ne zigamba nti ojjukira baleesemu neggayo omulala ow'okubeera kwaba omwenda naye yagambye nti ate munnange neesimbyewo kuba LC2 chairperson era munnange ku lunaku olwa Mande simanya ate tugenda okugirira okigenda okwabikira twagala mu tugurantinge tuleme kubeera kwegamba nga bonna bali mu kuteekawo buntuntu nti ono mulwadde ate ono munnabyabufuzi ate ebikoze ebita yeesimbyewo naye nga yabadde balina okugenda mu re-examination terezo omusango pastor Kayanja akukutte bw'ati prosecution yegukutte bulungi yes prosecution yegukutte bulungi nnyo obujulizi buli very very overwhelming obukakasa ensonga nti n'abaana bano buli kimu kye bali mu kukola ebyokuwaayiriza ebyokukola kibeera bonna bipange ate nga waliwo ababali emabega pastors abaayabizibwa ne recordings ne zizanyibwa mu court ekyennaku temwagala agenda mu court goberera musango ogwo olumu beera emotional abiki bakibiriwe ebiti bane funa obudde ogendeko mu court weewulirira ensonga babawulira ebintu ebikyamu nze njanya babulira ebintu ebituufu nga bagala kunsiba bali bagala kunsobola okuba ndi mu kubuusa abantu so ensonga bwe zito zitambula pastor omulungi Robert Kayanja nkulamusizaako nnyo ogamba otya obali kubeera ng'ogoberera show yaffe eno bulungi nnyo agiraba omukama Katonda akuteremu obwangu ne mami Jessica Kayanja how are you doing nadimi waffe bantu bonna akola ku church abapa abaweerezaawo ba asha batula batwagenda oli ku ng'omwana alonshinga gundi ye foundation n'abantu batulaba ntambya I was so happy abantu bonna abalubaga Miracle Center obagiyita thank you so much twagala naffe tubaagala nnyo mukama akibabirire munne mu kutwagala agamba buli mbeera mukama agamba asigala mulungi mubazibidde entambi twebase tuli bulungi abafa babeera ku ssimu twagafunye saa 8 amawulire ag'ekiro nga batubikira akabenje akaguddewo akabannamawulire bannaffe muri producer Badiro Kasirye ne mubaamu ne Isaac Njamaje alinnya lya lugunji eryo lyewammwe baafudde Makona ali mu ICU bamugye mu ICU n'agenda mu IDH then ate ne bamugjayo bamutransportinze agenze ku case clinic wembanga ndabako wano ku Big Eye muganda wange Badiro yazikiddwa olwaleero wolabira video eno bamusisa 10 ebonnamwaya abagira bakati Badiro agenda kuziikibwa leero Badiro Kasirye tugenda kumusaalira ku muzikiti Ekansanga
abagala tusalira kukerekerako Badiru tugamba musalira ku saa 8 ku muziki Kansanga then saa 10 ezakawongezwa lero tugenda batu muzika ebunnamwaya Ngobe Manyi wano twakwatira bisirikirwa mama bisirikirwa awo bayita mu Ngobe wetugenda Makona ali mu koma namtute case clinic ne tutuso okusaasira kwa feffenna eri family ya Isaac Ndamaje one adarwaninga social media za NBS yafidde mu kabenje mwana mtomi yaka 23 ane tusaasira ne family ya Badiru Kasirye abadde producer wa Uncut ne tusabira ne muganda affe Makona ate ani Makona accident ngazi mnonya nnyo ntambi weekend Makona yawona accident namutoka netomera wiki eno Makona ali mu ddwaliro alwanira bulamu bwe bw'otunuulira Frank Antambye ebintu bino ebizze tuzze tubyogerako ebimu waliwo awatadde message mu group yaffe mutuli y'abannamawulire n'agamba oba aliwo kalenzi kalogo nga bagalamiza Makona mukka musu. I cannot confirm neither deny because tubiwuliddeko tuwulidde ku stories naddala mu media wano tujja kwogera amannya ga media companies ezo naye nga waliwo abakozi abamu oli najja n'akugamba gwe otava mu kifo kyange ojja kulaba ekigenda okutuukako ku TV oba ku radio TV radio print oli n'agamba omukozi munne kati waliwo TV emu someone was jazzing me somewhere era nga kitwala mu mbu waliwo TV emu awo y'amaanyi ya Luganda waliwo omukozi mukyala mukulukulu baleesa akaana kali vibrant nnyo kalabika bulungi nnyo bakawaddemu n'akagamba wo enkya singa ogituulamu you will see what will happen to you okitegeera waliwo omukozi omulala era still era ku TV emu waliwo abamuwoninga entakera bwesonyiwa abantu awo wesonyiwa omulimu gwe ebizibu bijja kutuukako musajja watu olumu nakolako kunaye olumu bamukola babajjeeyo nga budde bukyali and everything politics oku mulimu nga waali ne balwana omuvubuka paka we yavuddeyo okutaasa obulamu munnamawulire musajja naye aweereza entertainment naddukayo okutaasa obulamu wambuziza ekibuuzo nti maybe ensonga zino gye tuli mu kulaba oba zirimu ku kabeera era ddala tukkiriza mu ntuuko nti ebeera ntuuko ya muntu ng'ezze batuwulira zi stories zino wennyamira ate nga bisobokera ddala ng'oli ku station ng'okwo maybe gwe Brian Makona you're very popular oli ng'akiraba bubi okitegeera kuba oba ngambye akasurviving emirundi ebiri Makona awonye obubenje ate Katonda ndowooza omwana oyo alina favor lwaki otunulira enfa eno y'akabenje kano okusinziira ku gennalobye Makona bazzi bakaayana nga ekifo ky'omu maaso kino kweyadde balimuko kunyiiga nga tayagala kutuula mu maaso and everything kukana akaana bambi kama omwoyo gwakagulamuza ekisa Isaac aleka nzinze abaatuulayo Makona n'asigala emabega era accident mu kujja wano bamugwiridde eno that is how we survived but akubeera nga yatudde mu maaso maybe teyalikoze eki teyali simattusa musajja wattu maybe akuba yabadde atudde mabega ate nga basusa kikaayana kukubona omwana ye junior ebiseera ebisinga tuba tutambula mu ngendezo okimanyi bakabejja batuula mu maaso batuula mabega emboozi n'ebeera ng'ekwajja naye babaddewo kaawo omwoyo we nga gumugamba totuulayo mu maaso awo tuula mabega nabeera ng'akola ki nabeera ng'asurvivinga so muganda wange kisobokera ddala abantu ab'emitima egitali mirungi mirongoofu tutambula nabo tukola nabo abamu mikwano gyaffe naye nga tebatwagala we tuli wabula siyinza kikonfaminga nti kyekyaviiriddeko oba kyekiviirako embeera eyo nekyesobola kujjawo nti tebiriiyo gyebiri bihapeninga tulina okwebereramu ennyo naddala mu abakolera mu companies omusukka abantu abasukka 5 mulimu 10 kati balinga mu bantu 100 tebibulamu ebyo nga n'omuntu olumu akulwana mulya naye okitegeera naye nga awulira ne waba nga tayagala kutwalawo naye nga awulira sigwa olina okubeerawo oli mu kifo kyo oli mu views ze nga tayagala ekyokubiri ekirala nga wemba njogera ku mukulu oli Badiru nze ogenda kwange ku NBS yali Badiru
like going there. He saw me nga ntandise okukola nandabamu potential ey'amaanyi era mbeera ndi awo ye yankubira essimu. That was around obanga June oba May. June ekyo lyafadde kiri yafa May nga 16 awo kati nga July nga yankubira essimu. Egyo emyezi ebiri napikawo nnyo omanya awo ng'olina ennyonta, you vibrant and everything. So I took attention ye nenjitwala Badru nankubira essimu nangamba tulinayo show. Of course nali njigobereza nawe atadi jingambe nali njimanyi eya NBS ani no Anika Sabula ng'ekyali y'amaanyi ebiseera ebyo ng'ekyali y'amaanyi ng'eri vibrant nnyo. Nampita nampa opportunity nzijukira bulungi nnyo nti kwaliko ba seniors bange ku panel nze yali junior naye unprecedented yankomyawo week eyaddako n'eyokusatu n'eyokuna n'eyokutaano weeks 8 nga sivaako ninga ate ba senior bange abo alternating. Kitegeeza nti yali andabyemu ekyenjawulo ekyamaanyi. Ne zino stories zino endala eza wiikire nga mbeera ndi ewaka ngenda okulaba nga asindise menta nga zeewaka mba naakagulawo nga menta yeewuuyo waliwo yayogedde bwati ne bwati okyogerako ki okitegeera awo nga station y'amaanyi nga show y'amaanyi bannange ebirwa byerabira amalusu gafuuka engeregezi. Show yo teyali gudde kutuuka awo yaliko ey'amaanyi gwe twagirabako. Ekyasinze okwewuunyisa abantu nga tinako gwe njolaga ndabayo mubazze okutaakiriza waliwo eddoboozi eryayiseemu ng'abuuza omusirikale olina ku nnamba ya poliisi. I understand. Waliwo kavidiyo kendabye nga kirabikanga Badru yabadde akyayinamuko ku bulamu. Yabadde tannafa kufa akyalwanira mukka. Mu kulwanira omukka abazze okutaakiriza nga bawerako naye nga mu bonna tewaliwo alina busobozi oba bumanyi okuwa aid esooka eyo ey'okutaasa obulamu nga emulinda emergency eno eya ambulance nga bonna tewali oba okitegeera. Nzijukira nga tukyasoma ennyo baatuyigirizanga ebintu bya primary health care oba bali babiyita bati ebyo first aid engeri y'okugibwa n'omunyiga muno bagezaako nnyo okubetuyigiriza naye n'enjigiriza yaffe nayo ndowooza era ebulamu kwa nange oŋŋamba ntambi wano nti omuntu afa mu first aid nyinza olemererwa nenzitamu. Nalabye omuntu ng'agamba awo ono unasagusemba tanna agenda kufa yawedde. Kati tulinamuko obunafu nga society ffenna ebyaddala nange newoŋŋamba ntambi nti gaba first aid wano ku kintu bwe kiti either omuntu nyinza omutta obusi kitegeeza tulina okuddayokko ku nsomesa eyo okusomesa okuli intentional nti bino ebintu bisobola okuhappeninga. Muno wabeera drowning what can you do? Muno wabeera nga afunye attack oba ya asthma what can you do? Muno wabeera nga afunye oba ableedinga gusembayo oba sagusembayo mu accident what can you do? Kati munanga ababadde ku scene eyo nyinza obutabadenya nnyo nga maybe mwabuzeemu kubanga mwabadde mwasobo alina kyamanyi kutaakiriza oba okugiraawo nga webalinda yali badde akola kyakikola naye ffenna wetulaakinga kirina okuddayo bannaffe abasomesa si kusomesa bato bokka naffe abakulu emisomo gino egibeerawo mu bukulu ne bajja ne ba enrichinga mu kitundu aba Red Cross abaki ne bajja sente balya zaaki okitegeera balina kukola bintu ng'ebyo kuba tukirize tugaane emergency responses mu ggwanga erya Uganda ddala mu budde obw'ekiro nafu nnyo n'okubira poliisi ayinza okusaba amafuta yo ng'ennamba eyiseemu ebeera ng'eyiseemu yo zo ziri meka units ez'enjawulo okitegeera zakataddeyo n'olwensonga eyo omukwate sokopozengemu abo tukwate omugagga Frank. Yes. So kyanaku nnyo Shalom naye mbadde ndiko kintu kya response emergency response ekyali nnafu nnyo naddala kati olaba Shalom nti abaana bo accident bagifunire na mulanda awo Tebe Road ate nga kumpi awo kumpi kati sasira accidents zino zifunibwa ekiro ekiryandongo Dawa bantu beebase nze era we manze envuga kati uli nali ngende ejjinja eyo navuga misana oli mutuufu navuga misana nga buli kimu nkiraba bulungi nnyo naye ekiro anything can happen osobola okwekanga ekintu oli asobola okubamu amataala neerabira leni gyalimu anywedde alina ebirowoozo ali ku ssimu biki byonna
so accidents though nti n'emisana zibeerawo tetugaanyi naye zino ez'ekiro bingi ebisobola okuba nga bizikozinga naye ku makubo ago nalirowooza ku buli main road ya Uganda nti obeera oyingira Mityana road mu buli meters nebaliganye nti buli kilometers oba nga 10 nga waliwo a response unit ebeerawo for accidents nga n'ennamba kweziri nga ziri toll free okitegeera kugamba walina obbawo okusomesebwa kw'amaanyi nnyo lwakuba naffe abasomesebwa twesuulirayo gwa naggambe ebintu ebyo kasita bijja tubiteekamu olumu ebyobufuzi oba okitegeera nga tuteekayo gwa naggamba zirinda boolwa nga atawa musiba emmere okitegeera naye waliwo bingi ebyokukolebwa wakati waffe abali side zeno ne bannaffe abakola ki abatutwala mu ngeri gye tuyinza okubeera nga tweyambamu ku accident eyo webeera nga ezze abataakirize nga bazze nga balinaawo okutandikira buli muntu alina essimu mu Uganda ng'olina essimu ya emergency ku buli luguudo ng'ogirina wano okitegeera naye tulinda bizibu bimale kututuukako ate onoonye okitegeera oyagala okukuba 99 direct musajja wati negwokubidde oba alina ebizibu bye oba takutte okiraba so muli naalirowooza nti walibaddewo bingi ebikyasoboka okubeera nga bikolebwa okusensitizinga ffe ng'abantu buli luguudo mu Uganda buli kilometers 10 oba 5 nga waliwo response unit ebeeraawo okulinda oba ambulance nga yeeriwo ng'ejja shift ya kiro oba whichever oba kugamba naffe tuwulire muli nti sente tusasula ez'omuwi w'omusolo bazikkana naye nga ziyamba mu bintu ng'ebyo you understand tubeere nga tusobola okusavinga ku bulamu maybe wadde kale ne feeti ebeerawo waliwo ebijja nga tukyasobola kutaasa naye bisobola okutaasika tubitaasa tugasika olunaku olwaleero mubeere bulungi